Olunaku lwe nasasula omuvubuka nzine nsobole okufuna olubuto lwe lumu ku nnaku ze siyinza kwerabira mu bulamu bwange. Nasasula omuvubuka omu ku bakozi be nakozesanga antikka olubuto. Nali njagala omwana nga ndi desperate, njagala mwana, naye ekyantuukako sikirojja. Omuvubuka yali muwoomu, omuvubuka yanzina. Anti laba, okuva lwe nayawukana n'eyali boyfriend wange Geoffrey, ate n'eyasooka nga sinafuna oyo, ojjukira engeri twayawukanamu. Nali ngezezzaako abavubuka 3, abasajja 3 nga bigaana. Kuliko ne gwe nazimbira ennyumba, tomujjukira? Weewuunye n'oyo y'omu kubamenya omutima. Nakyawa ekigambo ekiyitibwa omusajja, nakyawa abasajja, nabeetamwa nga bansina. Ssenga wange kyeyava ŋŋamba nti muwala, olabika oyina ekisiraani, toli wekka, naye ky'ogenda okukola, kubanga mazima ddala naye weetunuulire, olabika bulungi, ssente oyina, naye eby'obufumbo bigaanye, abasajja bakulemye. Nange nakitunulamu nga ddala mu butuufu emyaka gimpubidde akawero, ate nga sinza asinga okweyisa obubi, neeyisa bulungi eri abaami abo. Sinza alabika ennyo obubi, ng'ate ne mu nsonga z'ekisenge siyimiridde buti. Mu butuufu nange nalaba nga nteekwa okubanga siri nzekka, nga nina ekisiraani ekindiko. Ssenga kyeyava ŋŋamba nti kati ky'ogenda okukola muwala, funa omusajja akuzaalemu abaana nga 2, otuule olere abaana bo, abaami baleke. Ekimala kimala, abasajja 3 bonna ne bajja mu bulamu bwo nga bakomekereza, bakumenye bumenya mutima. Kati laba omusajja gwe nazimbira ennyumba, waliwo n'oli omulala gwe nagulira boodabooda nga talina byakkola, nga njagala twezimbe, nga bonna bawunzika bandeseewo. Ate obuzibu bwavanga ku bo, kyemanyi ne bwebabuuza bayinza okukugamba nze siri muntu mubi, saabeeyisizaako bubi yadde omulundi n'ogumu. Bwe ntyo natwala amagezi ga ssenga ge yali ampadde, ne ŋŋamba kaakati kankwate ssente nsasule omuntu agenda okunzaalamu abaana. Bw'ananfunyisa olubuto nga lwa balongo, nja kuba mponye, kuba abaana njagala 2. Ntuule wamu, ndabirire abaana bange, mbalere, eby'abasajja mbiveeko. Omuyimu egunannumanga, njafunangayo omusajja tukimale, oba nange nnoonye engeri gye nkyemaliramu. Naye ng'ebyokuddira laavu simanyi nzire mu bufumbo. Nedda, nali mbikooye, nga mbikooyedde ddala, saagala yadde obbiwuliza. Kati waliwo omu ku bavubuka abaakolanga ku dduuka lyange, yali akafuna ogwo omulimu. Omanyi nina edduuka liri awo ddene mu kikuubo, naye ekivubuka kiri kirungi, kitukula olususu, kyasitulamu ku byuma, alina omubiri ogutukula. Oba lwakuba nze ndi muddugavu, nsikirizibwa nnyo abavubuka abo abeeru abalina sikiini enjeru abo, anti kyakulanga kikyotala kiri awo kimyufu. Bw'otunuulira ebiiso byakyo, emimwa gyakyo, buli wamu kisikiriza. Era omuvubuka oyo lwe yajja okusaba omulimu, nasooka muloberako, nali siyinza na kumumma mulimu bambi. Anti olw'okuba nga ndi boosi, basaagala ate bakozi kummanyiira, saamulaga nti yali andobesezza, naye naloba. Ye muvubuka akyali muto, musinga n'emyaka, naye nagamba ebyo sijja bifaako, bwe kinanfunyisa olubuto ndaba nga tugazaala abaana abalungi. Kiyinza okunzaalamu ebyana ebyeru nga kyo, kale ebyana ne babiddugavu nga nze naye nalaba nga biyinza obutaba bibi. Era nagamba omuvubuka ono kano akalimu yakakafuna, ate ssente afuna ntono. Kati singa muwadde ero ayinza obutagigaana, kubanga kati engeri gye birimu ssente tebyetaaga nnyo ate kukwama kukola ki, nedda kumuwa ssente akole omulimu. Kubeera direct ku nsonga. Kati namusindikira message ku WhatsApp, nalina ennamba ye. Abakozi bange bonna benkozesa nina ennamba zaabwe eza WhatsApp, nina ne gurupu mwe nabateeka. Bwe mba nina kye mbagamba nga siriiwo nkiteeka omwo, bonna ne bafuna information. Kati kyenava musindikira message ne mugamba ninawo akatambula, ninawo kaddiiru naye kaliko ssente miliyoni 3.
anti kyampitanga boosi. Kyeyava ŋŋamba ti boosi okakasa kyoyogerako kyekyo, miliyoni ziri 3. Bannange yenna yali excited. Namugamba ye miliyoni ziri 3 ate nga ogenda zikola mu budde butono nnyo, mu ssaawa ng'emu oba eddakiika 3 ojja kuba omulimu ogumaliriza ng'oyingiza ssente zo. Anti nabalaabalamu eriyo n'abayima ne bazinayo eddakiika obudakiika 3 ne bamala. Kati nabalaabalamu ng'okunfunyisa olubuto tekiyinza twala ssaawa nnamba. Naye saamunnyonnyola ddiiru ki na biki bye yali agenda okukola afune ssente ezo, kubanga ebintu bya online birabisa. Jjukira twali ku WhatsApp. Ayinza okumala n'aggyayo obumesegi n'entrendinga ku midiya bw'ate boosi yayagadde omukozi we. Era namugamba bwe tunaaba tunnyuse tugende ku resitooranti tulyemu ekyeggulo nga bwe nkunyonnyola ebisingako awo. Waliwo resitooranti gye namulagirira awo ennungi etalina nnyo kavuyo, ewataleekaanaleekaana, ewasirise. Yaŋŋamba boosi wonna wonjagalira wendi, obudde bwonna bw'onoŋŋamba bwe ŋŋenda otuukiramu. Yali mukyamufu nga yakyamuse anti miliyoni 3 mu ddakiika 3. Naye nga ne bw'oba ggwe, kubanga tumusasula nusu 8 olunaku, kati okumuwa miliyoni 3 mu ddakiika 3 ne bw'oba ggwe oba nze. Naye nga tusuubira omwongera ka ssente bambi tunaaba tukoze amagoba ng'ate naye yeeyisizza bulungi. Era omuvubuka yaŋŋamba boosi we tumalira okukola nze ogenda kunsangayo, anti kati bo be basooka otambula ne bavaawo nga tumaliriza okukola. Nze ne nsooka nsigalawo nga mbalansinga ebitabo. Enkeera nga bwe twali tugambye olwamala omulimu bwe tuti, yagenda n'annindira eri njije musomeremu ddiiru. Nange ko olw'emirimu nagikola sipiidi, ebitabo ne mbibalansinga mangu ne ŋŋenda nga njagala kimu mwana. Ate wempereza abaana ababiri ebyalaavu biba tebikyangwiranya. Ssaawa nga 12:30 nange emirimu nali ngimaliriza nga ntambudde musanzeewo ku resitooranti atudde awo anninze nsomemu. Nga tukyali awo sinamusomeramu ddiiru, nasooka ne mwetegereza ne mutunuulira emimwa ne mutunuulira enjogera, amaaso, nga njagala kulaba oba ddala agenda kumpa olulyo lwe njagala, n'amufunamu ebyana bye njagala ebirungi. Naye natunula ne ndaba omuvubuka nga y'oyo. Kituufu ajja kukola nga kirabika bulungi, nga kikwasa n'ekisa. Wadde eriyo abalungi abazaala ebyana ebibi, naye waakiri kangezeeko ku ono. Kati namutooza ne mugamba omanyi ssebo, ekiriwo kiri nti sigenda kufumbirwa era saagala, naye ate emyaka giŋŋenzeeko, naawe okiraba. Kati nawezezza emyaka 4, siyina mwana ku nsi. Kati kye njagala onfunyisa olubuto.